SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Bino byasile omanyi mugenda nnyo ne musudiya basile queen bamwe bano ne mugenda ne mugamba nti gundi yakikubye gundi yagenda maaso n'okuba nti akola bwati ne bwati naye nga basileya bakoma just mu club z'e Kampala bakoma just ku mizigo gyabwe bakoma just ku bintu bwe bityo. Zari the boss lady yabadde e Nigeria byonna yabikoze Nigeria nefukamira yagenze n'amitinga Rude Boy muganda wa Peter Akoye. Rude Boy musajja ono muyimbi mu Nigeria ba Peace Square yageze na meeting jukira beyagala kompola mpola yatandise yazunze ekibuga Lagos kyonna nakiteeka ku ttaka yalaze figure ez'etabu Queen of Comedy, Queen of Showbiz, the African Kim Kardashian, Zari the boss lady, because in Nigeria. Why Zari? Why Zari? What is Zari? Agama sukumanti abikola yeka. Mu East Africa tuino just omuntu yeka. Omu asulukumanti abikola. But Tanasha Donna, balia wazungira Kenya. Botunulira Huda the boss lady out of Kenya. Taina byakola. Botunulira msajja mkulu amanyikidwanga Wema Sepetu Tanzania nemchala mkulu amanyikidwanga Amisa Mobeto bonna bali bwe bato tebasetuka mu kifo nti Amisa Mobeto yasoka najukuba muka nagende Dubai na meetinga Rick Ross na vimba mu but still showbiz yo yakomao. Zari olwalero abadde South Africa ali Nigeria abadde Tanzania agenze Kenya Zari abadde Uganda buli kimu akikoze is the most famous East African lady but Lina is the most yemchala kyasizo kubeera wetamo mu African showbiz. Why Zari chichi yagenze okuba nti akola yes Nigeria atugenda kuba tubikutusako. Then amawulire amalage tulina ye musajja mukulu amanyikidwanga Wabuyu Gilson njogera ku musajja mukulu amanyikidwanga the baddest rapper njogera ku musajja aveka ngalaba butaleja njogera ku musajja mu Easterna njogera ku musajja rapper njogera ku Gravity Omutujju yasobodde okuba nti akigwako nalabye Gravity Omutujju nendaba Wizomanizo nendaba Jose Chameleone on the same stage babadde Sembabule. It was fire bonfire. Jose Chameleone Gravity Omutujju Wizomanizo nga wali eri twakalaba Eddie Kenzo Fik for Mike Makerere ku Freshers Ball nga bagenda maso n'okuba nti bakuba endongo lwaki abayimbi bagenda maso n'okuba nti begatta. Recently in Mpigi twalaba Palaso twalaba Wizo twalaba J Chameleone era still doing the same thing. This time around it is Jose Chameleone Wizomanizo Gravity Omutujju on the same stage. Gravity balina obuzibu ne Wizomanizo bwaweddewo obukyaliwo so tugenda kuba tubikutusako right about now osobola okuba nti obimanya abapita ntambi gimusonga bulijjo namanrich bwe made in Uganda tibakulye ekinusu nti waliwo atusinga fa abasinga mu East and Central Africa okusobola okuba nti kuwa updates ez'ettabu mpulapula ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti osubscribe nga tusobola okuba nti tutambula ffenna ate buzibu ki bw'otambula n'abakabi buzibu ki ddala so ngenda kusaba ogenda maaso n'okuba nti tutambula naffe ngenda maaso n'okuba nti osubscribe nga leka comment yo mu comment section yo opinion yo endowooza yo tusobola okuba nti tutambula ffenna tolina buzibu bwonna bwe endowooza yo wetwogerera musajja mukulu amanyikidwanga Wizo Manizo Gravity Omutujju J Chameleone omukwano okubasaza mukabu batambula bonna era nga ennaku zino simanyi kiri mu industry ye Uganda nti beef zigenda mu maaso n'okuba nti ziggwawo just okwagalana kwe kugenda mu maaso n'okuba nti kutambula. J Chameleone yasobola okuba nti begwako ne Gravity ne gubula asala. J Chameleone basobola okuba nti begwako ne Gravity ne gubula asala ate nga ne Wizo Manizo ku side wali yabaddewo basobola okuba nti bakuba endongo abantu ne bafa. Gravity y'omu ku ba best performers between mu Uganda. Gravity
Watuka ku stage enduru efa. Gravity is one of the most loved artists. Tinowankubadde ayimba eri ekisiru nti ayimba ennyimba eziwemula, ayimba ennyimba eziri awo bwezityo, naye ng'ate yatuse ku stage alina ennyimba ezisobola okuba nti zijjayo mpolampola. Alina oluyimba nga Malangaja, alina oluyimba nga Wina, alina oluyimba abo baveeko, yes, alina oluyimba lwa Karen David Lutalo, I think yes, Money, oluyimba Money. So nti Gravity bwatuka ku stage alina ennyimba ezikuba stage ng'ate y'omuntu performer. Yasobola okuba nti for the first time beegwako ne Chameleone. Gravity recently yavaayo n'atugamba nti Chameleone mukwano gwe era ng'amwagala nnyo, wabula ate Bebeko ne Bobi Wine nti si bakyalibe. So nabadde nsuubira okuba nti obaolyawo kino mbadde nsuubira Gravity ayagala nnyo Chameleone, ate ne Chameleone talina buzibu na Gravity. Basobola okuba nti beegwako ne baba bannayuganda kye babadde batasuubira, ne baba bannayuganda ekintu ekisinga, ne baba bannayuganda cream gwe babadde baludde okulaba. Wano nno Gravity yes, basobola okuba nti babadde muno obutakkaanya ne Wizo Manizo omuganda wa Chameleone, basobola okuba nti beegwako awo ku stage Negubula Asala, Chameleone, Wizo Manizo, Gravity. Jukira Wizo is the energy king, is another energy king. Nti Wizo Manizo batuka ku stage kiriza obagana ne wabanga otudde ojja kusituka ozine. Wizo is another yes, is another fire. Wizo muliro ogwedde emirimu. Nti Wizo musically oyinza okuba nti omuzaala wa naye ng'ate wa tabo. Jo kye bakoze show labaawo nti kye bakoze show labaawo nti kye bakoze show y'abasajja like abantu babadde tebakisuubira okulaba Gravity Chameleone on the same stage, okulaba Wizo Manizo nga naye waali awo, naye ng'ate ekintu kyasobola okuba nti kitambula. Chameleone yavudde n'agamba thank you my friends, my teammates, mwebale kujja kukola naffe mpola mpola. Gravity Omutujju nkwebaza okuba nti wazze n'okuba nti okola nange musajja mukulu amanyikiddwa nga Wizo Manizo, nawe webale kujja okuba nti okola nange kugata musajja mukulu amanyikiddwa nga Melody Uje. Kino nno recently even twakalaba the same thing ekintu ekyappening nga wali eri yes Makerere Kenzo yavaayo ne Fik Famake ne bali nnyo the same stage, abantu ne bafa mpola mpola endulu nekuba. So okwegatta okweyagaliza kutandika okuba nti kujja mu music industry Uganda. This unity esobola okuba nti etwala music industry Uganda mu maaso ate oba netulemera kuba nti twendengana mpola mpola. Awo tuveewo Yo, wacha tusimbude forever, tusimbude atuwa tukayisemu tusimbude atusanga basanze tumire. Blessings and respect Mr. Gravity. Omukyala kyasize okubeera wetabo mu Africa amanyikiddwa nga Zari the Boss Lady yagenze Nigeria n'akola efujjo Nigeria, yasobola okuba nti akola buli kimu ekyetaagisa mu kibuga Lagos. Bwe twogera amalulu ge Nigeria gonna galiko omukyala Uganda based in South Africa. Omukyala ono yes, mukyala w'abayimbi, yaliko omukyala wa Diamond Platinum, yaliko omukyala wa Rude Boy, jukira yasooka n'adetingako Rude Boy omuyimbi oyo mu Nigeria, yaliko omukyala wa Stedon Don Ivan Semwanga, yaliko omukyala wa Chameleone, oyo omukyala yabeerako omukyala wa DJ Shiv, yabeerako omukyala wa Wizo Manizo, abaddeko omukyala wa Lawrence, oyo omuvubuka naye yali mu yes mu Rich Gang. Kwegamba omukyala ono njogera ku Zari the Boss Lady, Mama Tifa Dangote, Mama Prince Nilan, yes mpola mpola. Ono omukyala yatuuse Nigeria, wabaddeyo event jagenza okuba nti obaolyawo attendinga byatuuse Nigeria. Basobola okuba nti obaolyawo bamwaniriza mu bitimbi ebyenjawulo ne bagamba nti omukyala twagala kulaba ku mukyala Munnayuganda ow'ettaabu akyasinza okubeera omubalagavu, akyasinza okuba nti abikola. Ono omukyala yatuuse ku event nga ayambadde ebintu nga nawe ogamba nti yes ono omukyala nga yenna agamba nti baby jangu ndabe, baby jangu kwegamba Abanigeria, jukira Abanigeria bagala nnyo abakyala Uganda. Abanigeria balina nnyo amaalo mu bakyala Uganda, Abanigeria balina nnyo amaddu mu bakyala Uganda. Abanigeria bonna baalobye ne bagamba no mukyala muzungu Omufirika akomenga just half caste beard Zari nagamba ne bagamba nti nomukyala mu Uganda abeera sexy, kumbe nga mukyala oyo musoga Eastern mukyala oyo the boss Zari the Boss Lady. So jatuuse nabagamba nti zize kunyumirwa just kola byange, yes zize kola byange zize kunyumirwamu
nakuba nti neeyagala bamubuuza ku bya Diamond Platnumz n'abagamba saagala kumanya ebyo byayita matagaayika temulina kye mungamba naze kulya sente Nigeria temulina kye mungamba so but wabadde one of the best moments ze nalabye kwe kutubeera nti Zari akyali respected ku African continent nti ye mukyala gwe tulina mu Uganda asobola okuba nti representing Uganda Zari ye mukyala asobola okuba nti atunda Uganda outside Uganda nti mu art mu showbiz industry showbizwe akoze n'okusinga ba Miss Uganda ne bano ba ambassador bemuwa obwa tourism nti sawa zino oyo mukyala abasinga amaanyi bonna Zari atambudde ensi ez'enjawulo bw'otunuulira amawulire gonna international and locally Zari's training aga showbiz nti Zari bw'otuuka South Africa she's a topic bw'otuuka Nigeria she's a topic now nti Nigeria yonna yasobola okuba nti mundako emuwandikako buli kimu kyatandise okuba nti kiri ku ye bw'otunuulira amawulire ga Nigeria gonna entertainment gali ku Zari the boss ndio mukyala Uganda w'ettabu ali bichebyo yaliko mukyala wa Diamond Platnumz butuke Tanzania she's a topic so botunya mu showbiz wa Africa tewali mukyala kyasinze ku Zari kuba nti traininga ne wabani famously Zari mu showbiz yasinga so Zari yakozesa opportunity eno kuba nti akola mu sent of course banja abamuguze like bobera famous bingi ebikube basajja banja abagala okuba muso banja bamukubyemu because of that banja bagenze baso nokuba nti bogera nabiri era nga ne Uganda esobola okuba nti efunamu wano ne wali but ekisinga obukulu nti twetagayo okufunayo omukyalo omulala bakitera gashumba bali mu muzannyo twetaaga okufuna omukyala banita Fabiola batya twetaaga okufuna omukyala mu Uganda omulala alinga Zari asobola okuba nti holding industry ne tubeera mu matala ever so Babita Tambi Jimso, amembe kuba nti mutambula naffe omukutu gwa Uganda Mukamooli kasobola okuba nti tukoma mu part 2 mwebale kubeera naffe. SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience.